Empaka za lawundi ey'omukaaga ku kalenda y'omusanyo gw'emmotoka z'empaka zitongozeddwa ku kitebe ky'akakiiko ka Uganda Olympic Committee Lugogo nga pulezidenti w'ekibiina ky'emmotoka n'eddigi z'empaka Dusman Oke ne minisita omubeezi ow'eggwanga ow'ensonga z'abakozi David Kalubanga be bazitongozza. Zino z'empaka ziddiira ezisembayo ku kalenda y'eggwanga eri abavuzi abavuganya ku ngule y'eggwanga ya NRC ng'abategesi bakakasizza nga bwe bamaliriza enteekateeka. Ekya track eya circuit yo tugikyusizaamu efuuse empanvu mukko luli wali watini nga emmotoka tezitambula bulungi nnyo naye kati twongeddeko obuwanvu tujja kuyisaamu ne grade era nga wali smooth so that abantu bonna banyumirwa. Tujja kugenda n'obwegendereza bulungi ate n'emisinde tetujja kugirekayo so obuwanguzi bwaffe. Wonna awamu abavuzi bakuvuga omugatte gwa kilomita 386 ng'emmotoka zaakakolejjebwa nga Septemba 7 nga z'empaka zaakubawo nga Septemba 8 ne 9 mu disitulikiti y'e Hoima ng'omwaka oguwedde Hassan Ali ye yawangula empaka zino ez'akabalega Rale mu Hoima. Rawundi 5 ezaakavugibwa ng'ebula 2 okufundikira kalenda y'engulu y'eggwanga ya NRC. Jess Mangat yakulembedde ku bubonero 35, Ronald Sebuguza ali mu kyakubiri n'obubonero 29 nga Super Lady Susan Mwonge yali mu kyokusatu n'obubonero 24.